batusosola tebaagala baganda so Pierre Lusinza jiwagira okutegera obalaba abantu 10 abatandika ekintu kyabwe kya Pierre 10 the first 10 muve kubano obunkenke bweyongedde awali mu State House abanene abali mu NRM abatabukidde His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bamugambe ssebo bulijjo oyagala ku transitioninga amaanyi eri omutabani wo gwe notatugamba kitegeeza amaanyi gonna agagenda kudda ku side ya Pierre ife aba NRM hamu tugobe kati tulina okubeegendereza video njaga tukyetegereze bulungi obunkenke ha side za wali eri habo amaanyi nyoga bwokiwulira naye nga tetunagendayo video eno soko jimpereka like bobo maze subscribing how we get ku mukutu gwe guno omukulu amanyikiddwa nga basajja mivule ono mukimanyi bulungi kino abadde akubira akakopo okusaidi ya NRM naye kasita yategedde His Excellency Yoweri Kaguta Museveni anaatera okulekulira kati amaanyi aligawa mutabani we amanyikiddwa nga General Muhoozi ndowooza olaba ne diversion ze bateekawo bagala okulaga anti bana basajja oba General Muhoozi Kainerugaba agenda kulwanisa obuli bw'enguzi mu Uganda kati muntu mulungi nnyo abana Uganda bamwagale naye kyemmanya abana Uganda bali very sensitive ku nsonga z'ennaku zino oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi kubeera nga ababikula amaaso oba kubeera nga abazibula amaaso kati abana Uganda beddala bali very sensitive ngenda bankupulengera ino video y'omukulu amanyikiddwa nga basajja bivule ng'agezaako kubeera nga kompulengeri saidi ya NRM nga gamba kino omuntu gambi beddala oba amaanyi gagenda kudda ku PLU Kabanda byayongeddemu omanyi kati Kabanda ye byonna mu byonna mu Pierre kakati ekintu kyabwe okiraba chairman Toyota Munankole omwogezi Andrew Mwenda Mutoro owokukunga mobilization Mawanda Munankole Secretary General Kabanda Tata Munarwanda kakati Karugire lawyer waabwe Munankole Balamu Munyoro banono 10 abasooka va kubano Kabanda byataddemu akati ne baddira omwogezi wa Pierre mu Buganda ne bagamba ye Franka Gashumba Omunarwanda ne batujoga busajja bujogo obo busajja bujozo obo tetuyinza kubwagala nga tebutwagala tibwe oba tebaagala baganda naffe tusobola bagala ne baddira Omunarwanda mbu yayogerera abaganda ye wa Pierre omwogezi wa Pierre mu Buganda Omunarwanda. So kakati mbagamba abaganda Mwai Museveni nga agenda okuwummula naffe tugolokoke banaffe ba Muhammad Nsiro kumuliruddawa bampuuga Abedi Bwanika okutegera basegona mwe baffe balukwago mwe baffe aba Pierre batte emikago Banyoro Batoro Banankole Banarwanda ne bakola ekintu kyabwe ki Pierre naffe tusobola okukola ekyaffe ne tutwa omukago n'abasoga abagisu abacyoli abalango naffe tutwa omukago ogwaffe Mwai Museveni bwawummula nga naffe tweteeseteese nze ngenda kikulembera nkiwomamu omutwe nze mbakulembere tutta emikago tusobola okufuga eggwanga lino tusobola naffe okufuga eggwanga lino tuleme kubeera wansi wa busajja buno nze manyi bagenda kunkwata naye sitidde bajja kunkola kyonna kye baagala naye kasita eddoboozi muliwulidde mutandikiraawo. Alright, nga tubitadde ku mapale omukulu amanyikiddwa nga King Saha olunaku olwaleero akyaliddeko omukunjatasera wali Hemengo okuddwaliro mujjukira bulungi kino omukunjatasera mpaka ne kati akyetagira nno ddala obuyambi waffe bwanga osobola namba ze so queen boxing namba yangira yasimbayo 373 ku WhatsApp koka sobola okuwa namba yibambi tomanya osobola okumuyamba njagala kupulenga ino video very emotional mujjukira bulungi kino omukunjatasera y'omukuba food soldiers His Excellency Robert Kyagulanyi byagamba kino they are very loyal kati bana muba supporting esokola video ngali ne King Saha tumaze mu chekingako buli asobola okujja n'omukola ki n'omulabako tumaze okumulabako era wenjogerera tukola ki tuvaawo mwebale nnyo mwebalire ddala mukunja tukusabira obereso goberera nnyo ebiragiro by'abasawo wewumuze bire eddagala tobekako okulya gava mu kulya n'eddagala likolera ku ki ku mmere so wekakoolye utanywe supu tugenze katukusabire Mukama akusuuze kama tukusaba kwati ku muganda waffe
omujjanjabe omusuuse obulamu ate buddemu bukole. Tukusaba omukuumire famire ye, tukusaba omukuumire abaana be, tukusaba byonna bimusoomooza Allah wemutaase naye okusinga omujjanjabe, kubanga obulamu obuba obulamu busobola okusakira abantu bonna famire n'abaana. Tukusaba nga tuyiza mu Yesu Kristo Nabbi Muhammadi. Amen. Kasabe muganda waffe banaye maama kasabe mukama ayambe. Wabula omukunjala era ne King Sir bayinza okulowoozesa nti bano abasajja oba bali mu mizannyo, kumbi byadala ng'omusajja mulwadde wali emengo ku ddwaliro. Nga tubitadde ku mabbali nnyongera okujjukiza omukulu gw'emikwera ngulaba ku screen yo y'omu ku ba honorables oba ba MPs aba NRM ne oh my god abantu baagala obuyinza, abantu baagala ssente. Njagala owulire engeri gy'akubiramu akakopo His Excellency oba muyite General Muhoozi Kainerugaba ye president addako oba ye president His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bagenda okuza ku ekyo ffenna tukimanyi naye kyemanyi abaana b'enkyukakyuka. His Excellency Robert Kyagulanyi has a plan for that. Temulina kukola ki okweraliikirira. Kati njagala osooka owuliriza engeri gye bakubamu ebikopo bino bividiyo bwe biti mbajagala mubisharingire bannammwe abali mu byalo abali mu Facebook groups ez'enjawulo mubagambe nti bano basajja mubeegendereze basajja babi nnyo. Vidiyo zaabwe muzisanga nga mukole ki amuziskipping ekyovola nti baleetera wano watanda subscribinga Sheikh Ashraf wali nnyo okulombera Edduwago w'enangole n'ebizibu namba za 0711 osobola omukubirako wana mu inbox ku WhatsApp. Nawe walina kacayi kange osobola gamba banda boy bannange njagala kuwayo ka data namba yange era 373. Kale sokolabe omukulu ono ng'akuba ekikopo ku side yeri. Njagala nnyo okwebaza nnyo sokwebaza yenna afande muke olw'okuvaayo nga CDF ng'akozesa akawayiro 28 akeetaagisa amagye ga Uganda okulwanyisa enguzi n'okubeera patriotic. Okubeera patriotic kwagala eggwanga, okwagala eggwanga lye ate okwagala eggwanga kulina ennyingo nnyingi. Mu nnyingo omwo mulimu n'okulwanyisa enguzi n'okuwanirira ebyenfuna bya Uganda n'abantu ba Uganda. So CDF gomuludde ogusookerera okubeera ne CDF avuddeyo bulambulukufu okujja okwanganga obubbi obw'abantu ababadde bakozesa ofisi zaabwe okubba ne beggusa bokka ne baleeta Abannayuganda okubonaabona. Mwalabye mwenna mbadde nsoma wano mu mawulire nga ndaba nti members wa parliament abawera 30 bonna bayitiddwa. Kyensaba n'Abannayuganda kye basaba bonna kino kireme kubeera byanfuna nga bulijjo nti abantu bavaayo ne boogerawo katonotono ku by'obubbi ne babirekeraawo. General Yoweri Kaguta Museveni president waffe ne General MK Muhoozi Kainerugaba tubasaba kino ekitandise mu parliament kigendere ddala paka abantu bonna bakwatibwako mu kulya enguzi kuno ku parliament ekikozesa Abannayuganda bangi nnyo kugendere ddala mu maaso paka ku nkomerero ng'abantu bano babonerezebwa nga amateeka bagalagira. Ekyokubiri mwangweko nnyo n'embiro obubbi tebuli mu parliament yokka, obubbi buli mu gundi bitongole binnya ebya gavumenti naye ddala okusingira ddala nnyo buli mu parliament wano buli ne mu katongole ke bayita NRM secretariat. Bebakiza okubeera ne sente nnyingi nnyo nti abantu batambula butambuzi n'amamotoka nga magivuga sente. Muganda wange Todongo agezezaako nnyo okulwanyisa enguzi eno naye akakundi kali akabali b'enguzi kanene nnyo kamusinga. So bano abantu batambula ne sente nga bwe baagala. Twalaba ekyali mu kalulu wano batambula ne sente tetulabangako kusula sente okwaliwo ng'okwali mu kalulu kano akawedde. President w'eggwanga yali teetaaga kubeera kusasanya sente ezo nazo n'okuyitamu kubanga akalulu yali akakola dda mu gavumenti wakati wa 2021 ne 2026. Ebintu byapangira Abannayuganda okukola byokka byokka byali bimuweesa akalulu. Abantu bafuna sente za PDM abamu bazikozesa bulungi abamu bazikozesa bubi. Bw'ogatta abazikozesa bubi ne bagulawo amasimu n'emipaliso ne TV n'amasaawa n'abazikozesa obulungi ne bafunamu bonna baali basanyufu. N'olw'ensonga eyo kyali kyetaagisa kya sikunga abantu katonotono tubajje ku baana bababuzaabuza then president yafuna akalulu ke. So tewavangayo omuntu agamba nsi akole nnyo no. President okuyita mu cabinet mu gavumenti yali yakola dda akalulu ke nga kyetaaga kya sikunga abantu kabi yagenda nga asomesa naye ekyali mu NRM secretary nga mwalaba wano mu parliament omuntu omu ng'afunye sente empitirivu nga yalina okuba nga akulembera parliament ng'alina okukuuma amateeka n'ogaza mu nkola naye nadda mu kutyoboola ekitiibwa kya parliament. Mujjukira olunaku lumu mu 2024
twali tulina omuntu alagira okubanga yawolereza gavumenti. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deputy Attorney General Mwami Kafuzi ng'awandikidde President okumuwabula ku nsonga z'amateeka naye gwe mulimo gwe. Mukyala Anita Amongo yamutabukira. Gwani agambye okuwandikira President n'owabireyo Parliament. Toliddamu kubeera wano mu Parliament kwogera ku kintu kyonna. Tuula wansi. Ekyo bakiyita kutyobola kitiibwa kya Parliament. Ekyo bakikola, abantu bakikola babatamidde okubeera ne sente nyingi kye bayita impunity. Ate bafuna sente nyingi nga za bubbi era bwotyo bwobeera. Obeera ne empisa zikubula. So mfanye okukuuma ekitiibwa kya Parliament n'obanga gwe number 1 namba emu okubeera ng'olina empisa naye ate osiiwuka empisa. Mujjukira olunaku lumu Honorable Sodo Ssekikubo yali ayogera n'amugamba you can discharge every nonsense. Banange every nonsense omubaka wa Parliament gwonna okuba ekitiibwa kya Parliament naye era wabogamba nonsense gw'ovuma. Mujjukira olunaku lumu yagamba Ssenyonyi. Mujjukira abantu bonna babadde mujjukira ye mwennyini bwe yatandika okwemulugunya Honorable Namuganza n'alonda akakiiko akokulondoola ensonga ze. Ye mwennyini n'atuula mu ntebe okumugyamu obwesige. Kakati fe abagamba nti nedda si kya bwenkanya okola kino. Abo tulina kubakuba paka era bwe bagenda mu kalumu alaba. Kati awo combination Banalongo bavaayo. Combination ya Secretariat ne Kasaba Brondo ogateko Anita Amongo sente ne ziyo kazitambula badda list ey'abantu bokkuba oyalina okugwa. Mwali mulabyeko mu kalulu abantu abalina okubanga bawagira ba members wa Parliament baabwe ali ne bakkuba. Mwala bawana ekyalo wano mu kulonda omubaka wa Parliament workers Honorable Bukunihira, second national vice chairperson, national treasurer, ne bateekawo muganda wa national treasurer okukuba flag bearer. Tulina obulumi bungi nnyo naye bwe tubeera n'obulumi nga fe abali mu what about abantu ba bulijjo balina ki? Ekyo sikimanyi ku number line oba bakiyita ki mu Luganda.